Ku ntandikwa ya wiiki eno banka y'ensi yonna yavaayo n'eraga nga bweyimiriza enteekateeka ey'okuwola gavumenti y'eggwanga erya Uganda ensimbi ezigiyamba okuyimirizawo enteekateeka ez'enjawulo ng'eno bagiranga kuyisa tteeka erikugira omukwano gw'ekifuulannenge ng'ano Pulezidenti Museveni yabaanukudde ng'agamba nti Uganda esobola ddala okweyimiriza awatali buyambi bw'abazungu kubanga no baagala Africa etambule ku ntoli zaabwe olw'ensimbi ze batuwola olwo ne baagala okutyobola enzikiriza empisa n'obuwangwa bwaffe. Olwali twogeddeko n'abakulembeze ab'enjawulo mu disitulikiti y'e WAKISO ku nsonga eno nga baliko ebalambise nga disitulikiti eno y'emu ku ezo ezisinga okuba mu pulojekiti ezivujjirwa banka y'ensi yonna omuli eby'obulimi, eby'obulunzi, obuzimbi, ebyenjigiriza n'ebirala. Abazungu bano baatusangawo. Abazungu batusanga nga tulina empisa zaffe era abazungu ne bagamba nti tetulabanga bantu bateeketeeke bulungi ng'eno gye twagenda. Ffe empisa ezaffe ez'obuntu tetukkiriza nsonga ya bisiyaga. Gavumenti oba pulezidenti waffe kye yasalawo kituufu era mu mwangu y'emirundi 10 ku kinnaakyo. Abakulembeze mu Kakiri Town Council abakulembeddwa Meya Bisaso Moses basimye President Museveni olw'obumalirivu bw'alaze mu kukuma ebyobuwangwa n'enzikiriza ng'agamba nti newankubadde nti eggwanga lyakosebwa kino kireme kututyoboola. Omuntu bw'akuggyako endowooza yo n'ebyobuwangwa byo aba akunafuyiza nnyo. Kakati tetuyinza kukkiriza kutunafuya. Tutandika okukola bye bakola nga bikontana obuwangwa bwaffe kubanga batuwa ensimbi. Amawanga amalala gye gali agajja tuwa ssente. Wabula bagamba nti bwe libanga eggwanga lyakubaawo awatali kwewola mu banka y'ensi yonna gavumenti ekusaana ekwasa abakozi baayo ababulankanya ensimbi y'omulimu omusolo n'omukono ogw'ekyuma. Bateekerateekera eggwanga bwe budde okulaba nga akatono ako tukakozesa bulungi naye tuleme kunyigiriza ate bantu nga twongeza omusolo. Obukenuzi nabwo bube nga babuteekako ekkomo kunyweza natti ku buli kintu kyonna ekyalibadde nga kifulumya ssente mu ngeri etagwanidde. Amyuka ssente bwa disitulikiti eno Bettina Nantege alambuludde ku mirimu egibadde givujjirwa banka y'ensi yonna. Eya World Bank tulina amakubo ag'enjawulo, obutale, naddala amakubo amabi ennyo ng'abantu bambi already baawaayo dda n'ettaka lyabwe. So kyennyamiza tetukkiriziganya nabyo kubanga omuntu yenna Katonda bwe yali amutonda twatondebwa nti nga tulina okuzaala twale. N'olwekyo tetulina bwe tujja kwaza nsi nga tubeera mu mukwano gw'ekifuulannenge. N'olwekyo wadde kiri kitulumye naye ate tetukkiriziganya nakyo tusigala tuli basanyufu nti ffe tugenderako ekyo ekituufu Katonda naye kyalagira. Ye akulira abakozi mu disitulikiti eno Alfred Maringa agamba nti wakati mu mbeera eno bannawakiso tebasaanye kutya ng'emirimu egisinga gamba ng'enguudo n'amasomero bibadde bivujjirwa gavumenti so si banka y'ensi yonna. We've been working on our roads. Government has been giving us transitional grants. Little they may seem, but at least government has been giving us. Wabula ne agumiza bannayuganda nti gavumenti yakugenda mu maaso n'okukola ku nsonga z'abantu. So I'm very sure even if it is cancelled, I think government will find other alternative measures to see how the roads should be worked on. Government will not stop because the World Bank has refused to give them money. I'm very sure there will be other viable alternative that government will put in place to address this big challenge in the Greater Kampala metropolitan area. I'm very sure. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku LAKISO TV agali.